nkugambye nti ku weekend gavumenti ey'eggwanga erya Mexico yasse kalibutemu ne Mesio Ruben Oseguera Cavantes abasinga gwe bayita El Mencho ng'onnono yakulira akabinja akamanyiddwa nga Jalisco New Generation Cartel akabadde kamanyikiddwa mu kusuubula enjaga mu kuwamba n'okutta mu kubanga ate kasobya ku bakyala okukwata abaana abatanneetuuka okukwata abaana abavubuka abakyali abato okutandika okubayigiriza okuba nti bakozesa ebiragalalagala n'okukukusa ebyamaguzi ebitali bimu nga babiyingiza mu ggwanga lya Amerika. Omusajja ono Amerika yali yamuteekako ensimbi obukadde 15 bulambirira mu nsimbi za Amerika nga bagamba nti yenna ababuulirako obubuulizi amayitire sina kumukwata naye gwe tugambe bugambi nti wamulabyeko ng'ayita wano obukadde 15 bubaddengawo nga bukulindirira. Ekyo nno kimufuula omu ku basajja abadde basingira ddala okubeera abazibu, abasajja abadde batadde continent namba kubunkenke nga mu Amerika, Canada kwoteeka Mexico bonna batuula matiitiiri lwa musajja gwe bayita El Mencho. Era kigambibwa nti abadde amalidde eddala ebya n'ebisiibo ng'anoonyezebwa teri muntu n'omu ayinza kubuulira wa gy'ali, naye ku Sande baamukubye amasasi agaamujja mu bulamu bw'ensi eno. Si kyenzize okuba nga twogerako, wabula embeera mu kaseera kano eri mu ggwanga bukyanga El Mencho attibwa. Eggwanga erya Mexico likolebwa states 32. Wenjogera ebigambo bino nga states 22, states 22 abantu bali ku mugalo, ne woba tolina kibiriiti mu nju wakiri enjala ogisula, naye tosobola kufuluma wadde okugenda wa muliraanwa okumugamba nti muganda wange mpaayo obuti bubiri obw'ekibiriiti olw'okutya ekiri wabweru. Agavubuka olwasse mukama waago muganda wange gaafuuse ekizibu, streets zasaliddwako dda, owulira masasi, olengera muliro mu bbanga, owulira nduulu na miranga. Era wenjogera ebigambo bino nga n'amasomero gaggadde dda, states 22 nga tunagamba nti Uganda ekolebwa districts 144, akasaale ne katuuka nga districts nga 8 zisaliddwako obubinja ng'eggaali z'abaana zawambye edda states ezo mu kaseera kano kyekiri mu ggwanga ery'abannaffe bano aba Mexico. Myaka gy'abadde 59 egy'obukulu we yattiddwa. Kigambibwa nti abadde atambuza ebiragalalagala ng'ekiragala ekya fentanyl, kyetumanyi nti kino kyekisinga ddala okubeera eky'obutwa. Omuvubuka okukikozesa tosigala kyekimu ozoleyerawo. Waliwo ekirungo kye bayita methamphetamine, okwo nno kwoteeka enjaga, byonna abadde abiyingizanga mu ggwanga erya Amerika. Era kigambibwa nti abadde nga akola kyamaanyi okulaba nti abakungu mu gavumenti naddala mu ggwanga erya Mexico buli buzibu badde ng'obulira obutuuse ku mukungu wa gavumenti kibadde nga kizibu El Mencho okuba nti abadde takirinamu mukono. Kakati ku lunaku olwa Sande kigambibwa nti yabadde mugamu ku maka ge agasanga mu kabuga akamanyiddwa nga Tapalupa. Ab'ebyokwerinda ne batemezebwako nti El Mencho yazze ali Tapalupa, bali eyo basaze embuzi bookya, bataddeko oko n'obuyimba bazina City ya Danger nti ye bali eyo bakuba mazina zimbukutu z'ennyimba eziriko eyo. Munange ng'obusimu buyitiŋŋana bakubira CDF weeyo ky'omukisundungi weeyo si mutamiivu ng'ayungula bampi n'abawanvu, basalako kabuga kayitibwa Tapalupa. Yagenza okugira bw'ati nga angozi zonna buli kasonda
eje ery'eggwanga erya Mexico likasazeeko amasasi gavuze okumala essaawa nga 62. Amasasi gavuze okumala essaawa nga 62 gagenza okumaliriza nga El Mencho bamugye mulamu bw'ensi eno. Ne balowooza nti munange, ne balowooza kiwedde. Agamba atya Zeus webale ddala okuba nga otugobera ku mukutu ogwa TikTok. Munange mukulowooza nti kiwedde ate kyabadde kitandika butandisi. Abavubuka beekumyemu ogutaaka. Amawulire gatambudde mangu okwetooloola eggwanga lyonna nti El Mencho attiddwa. Awo nno kumpi buli kitundu omuliro ne gutandikirawo, amasasi ne gatandika okuvuga ku street, enguudo ne zisalwako, baasi eziwererako ddala ne ziwambibwa. Bakuyimiriza bakubuuza olagawa, java mu bwangu n'embiro kuyisamu awo kumpi wekiba kyetagisa kukuba amasasi ne bagakukuba. Abantu abali maga buli omu adde waka. Zirodi buloka muganda wange kumpi ku buli kubo, naye nga lodi buloka zino sizaabe okwerinda, wabula buno obubinja obusuubuzi bw'enjaga bwe bwazitaddewo. Balagidde dda amaduuka gonna gaggale, amasomero gonna gaggale. Gwe basanga wabweru gwe wegatta bwegasi ku bajjajja baba akusookawo. Nkugambye nti mu kaseera kano states 22 kweza 32 ezikola eggwanga erya Mexico zonna ziri ku muliro, zonna byatabuse dda wali mu ggwanga ery'abanafu aba Mexico. Era ogezako okubaakoko ne ku bantu b'obuuza bakugamba nti obweraliikirivu buli waggulu ddala. Bw'ogezako okugoberera embeera egenda mu maaso mu ggwanga erya Mexico, olaba nti obubinja buno muganda wange bw'amaanyi n'okusinga gavumenti. Ekibuga bukisalako mu ddakiika budakiika. Waliwo omu ku batuuze bamuyita Zitakwaro, yagambye nti bamuyita Zitakwaro Matsokwande, yagambye nti that is when you realize the immense power these organizations have, because they can collapse a city in a matter of minutes. Nti wano okakasiza amaanyi obubinja buno bwe galina, buwamba ekibuga mu ddakiika budakiika nga temulina wowe mwekyusiza. Era yayongeddeko n'agamba nti they have co-opted the leaders who manage transport, and at any moment they can block the entrance and exits of the city. They can completely paralyze a city's movement. All basic services are disrupted. Going to hospital, grocery shopping, ordering food, it becomes a total chaos. Owulira obusajja, tosobola wadde okutumya toilet paper, tolina kyosobola kufuna. Bino musimanyi nkubireko muganda wange Saidi owa boda, oba nkubireko ku bobu awo ku madivani market, mbu nkubira Isima ali wali kukidda ku main hospital ayitewa. Abasajja wonna bawambyebwo dda. Ekibuga wesanga nga mu ddakiika mpawezaaga kiba kiri mu 5 ez'abasajja bano ab'obubinja obw'enjawulo obubadde busuubula enjaga. Era eggwanga lya Amerika okusinziira ku statement gyendabyeko efulumiziddwa embassy ey'abasajja ba America e Mexico, bategezeza abatuuze baabwe buli mu Amerika asangibwa mu bitundu nga Jalisco, mu bitundu nga Tamaulipas, mu bitundu nga Michoacan, mu bitundu nga Guerrero, mu bitundu nga Nuevo Leon, nti bannange tewaba afuluma mu nju, tewaba afuluma mu nju. Kakati nabadde ngezaako okwetegereza nga nebuuza nti embeera etuuka etya okubanga eri bweti mu ggwanga eririna gavumenti
nagenza okukizuula nga ssebo eno nkola ya bubinja bwa mu ggwanga lino erya Mexico. It is a form of communication. Singa obubinja buno bubeera butiddwamu omuntu we buti we bweyisa, singa bubeera challenged we buti we bweyisa, kasita mukama waabwe oba omu ku banene mu kabinja abeera nga attiddwa, weesanga ebiseera ebisinga nti bujja ne buwamba streets eziwererako ddala. Kati gwe wogendayo ng'ogabattukana ne gavumenti busobola okugivuunika, gavumenti busobola okugimwamulako. Yenkola ey'obubinja buno ze tuyita cartels. Manyi ekigambo cartel kasita okiwulira ebirowoozo biddukire ku kusuubula njaga, kaba kabinja nga kadiringira nnyo mu nsonga y'ebiragalalagala ke tuyita cartel. Kakati gavumenti y'eggwanga erya banafu aba Mexico ng'eyambibwako intelligence y'eggwanga erya America oluvannyuma lw'okumanya ddala ebbanga nga bayiga omusajja El Mencho bamuta over the weekend. Naye embeera eriwo etiisa mwera mbadde ndabakoko ne President Claudia Sheinbaum ng'agamba nti bannaye mubeere bakkakkamu, wekiba kisoboka tebaba waka tuli wamu mu kulaba nti embeera eno tugikakkanya, tuli wamu okulaba nti embeera tugikakkanya. Mbadde ngezaako okwetegereza ripoota eva ku ludda olwa security naddala mu bitundu nga Jalisco, mu bitundu nga Michoacán, mu bitundu nga Guanajuato. Muganda wange, abantu abakattibwa ku ludda lw'ab'ebyokwerinda ate kyewunyisa nti bangi n'okusinga abo abayigibwa. Kanzije n'emboozi eno. Bw'osubwa ekiddako wandisubwa eggulu, tosagasagana, bingi bye tukomawo nabyo. Jangu tufeefeete, mwe tufeefeetera amawulire ebyewuunyisa by'otamanyi ne by'otawulirangako okuva mu buli kalikonda kansi. By'otamanyi ne by'otawulirangako okuva mu buli kalikonda kansi byenkuleetera no mu program Jangu tufeefeete. Ssaawa zibeera 4 paka 6 ez'omutuntu ku 103.5 Apex FM ekikompola eky'emboozi n'emiziki. Nze mufefesi Opolya Matia era nga tuli live ku mukutu ogwa TikTok. Genda ononye Opolya live osobole okuba ng'oneegatta. Kagamba atya muganda wange Rob T webala okubeerayo. Omukulu gwe bayita Badrua Bobby webale ddala naawe okubanga otambula naffe. Omukulu Awakuki Promotions ku mukutu ogwa TikTok kyamaanyi kyokola okubanga ate muganda wange tova ku kikompola, muganda wange Urban Concepts naye webale nnyo Deng Londeng webale okubanga ate naawe otugobera ku ludda olwo. Ekyokola kya ttendo ekyenkanidde awo. Kaakati no wetugeredde okuwumulamu nga nkutegeeza ku mbeera eri mu ggwanga erya Mexico mu kaseera kano states ezisoba mu 20 muganda wange ziri ku bunkenke obutagambika. Abantu tebava mu mayumba, obubinja bwekozeemu awo omulimu. Nkugambye nti eno nkola ya bubinja buno kasita wabanga wali wattiddwa weesanga ebiseera ebisinga nti bujja ku streets ne bukyankalanya buli kimu. Bwogenda mu kitundu ekyegaddala era bannaye simanyi ffe balaba World Cup wetunaaba Guadalajara. Jjukira nti Guadalajara eno kabuga akasangibwe Jalisco era nga World Cup egenda kusambirwayo ye Guadalajara mu mwezi wali ogw'omukaaga. Ssaawa zino tosobola adde okusanga omulalu ku street, tosobola adde okusanga embwa erya kasasiro nazo muganda wange zadduse. Osigala awo musajja n'akuyisaamu ekyambe, osigalawo musajja n'akuyisaamu ekyambe. Kyokka byonna nga bitambula waliwo obweraliikirivu nti El Mencho ke yafudde mutabani we
gwe bayita Juan Carlos Gonzalez Valencia. Ate buli omu gwabadde ng'atya nti muganda wange ono singa akwata mu buyinza tufudde, alabika mu kaseera kano enteekateeka eziriwo yagenda okuba nga addira kitaawe mu bigere. Omulenzi ono gwe bayita Juan Carlos Gonzalez Valencia mwana wa mukyala wa El Mencho, yajja naye mu bufumbo, mwana mujja na nnyina, naye El Mencho yamukkiriza ng'omwana we ku bubwe, yamwadoptinga. Mu kumwadoptinga n'amuyigiriza kumpi buli kikolwa ekikolebwa akabinja kano, buli kikolwa akabinja ka El Mencho kye kabadde nga kakola. Ng'omulenzi Juan Carlos Gonzalez Valencia muganda wange akibeeramu wakati kwabo babadde nga bali ku gaali eno, bakugamba nti singa obadde ng'ozizza omusango mutabani wa El Mencho n'abanga yakukutte, towoza tolaama, just kimanye nti obeera weegasse ku bajjajja baba akusookayo, nga wakiri El Mencho mwennyini akwekwatira naye nga mutabani we si yakukutte. Kakati okusinziira ku kiriwo kiraga nti bw'atyo Juan Carlos Gonzalez Valencia alabika yagenda okuba nti akwatamu akabinja kano okubanga akatambuza, era bangi bagamba nti kakakwatamu bw'ati ate amaanyi galabika gagenda kweyongera bweyongezi. Ono singa banaba tebamukkiririzaamu, kubajjukira mu kaseera kano yakulira oludda olw'ekijaasi gye tuyita paramilitary wing ey'akabinja. Singa anaaba takkiriziddwamu okuba nti akulira akabinja kano ka Jericho New Generation Cartel, kigambibwa nti already era waliwo abamu ku basajja abalala abatunuuliddwa nga 45 balina ensimbi, balina amaanyi, basobola n'okuba nga batandikawo obubinja bwabwe obulala ku bwabwe, naye nga bangi balowooza nti Juan Carlos Gonzalez Valencia oba oli awo alina buli kyetaagisa okuba nti akabinja kano akasigaza nga kakyali wamu. Enkola ye tebadde mbi, abadde musajja asobola okukulembera thiefdom, amanyi nga bw'ogamba nti kingdom oba nga bw'onagamba nti chiefdom, kati bano babeera na thiefdom, bubeera nga bwakabaka naye nga bw'ababbi, bali bazubbi bowulira aboogerwako. Zibeera gaali ziri enkambwe ezikutula zidiiru, wesanga oluusi nti ne gavumenti ezikozesa zigiyambeko kuba nti ebba, kubanga zibeera nzibi n'okusinga gavumenti sezimu, zibeera ntemu n'okusinga gavumenti sezimu. Waliwo mission zezimu ng'oba oli awo gavumenti ziba ziziremereddwa ne zimaliriza nga zisindiseeyo obubinja buno. Twagala kubba mbaawo Kongo, tulemereddwa, buli gwe tutumayo gwe batta, basobola okukwata zikateuzi zino ne zigenda ne zibba embaawo nga we zitta n'okutta. Twagala kukusa kyamaguzi bwe kitu kitwala mu ggwanga lino, naye ate tetwagala kujjawo nkwatagana na ggwanga eryo. Bakwatagana na drug deals groups zino, zikateuzi zino, ne zimaliriza ng'oba oli awo ze zitambuza ebyamaguzi ebyo. Kakati tulindiridde, bangi bagamba nti abamu ku bakulembera amatabi g'obubinja buno bayinza okutandika okuvayo nga nabo bagamba nti obukulembeze babwetaaga, kubanga kyali kibaddewo okwo. Nti wotunulya katugeze akabinja nga akagwerero, akabinja kasinalowa, nti bwonna bwali bubadde mu kembeera eyagala okwefaananyirizaako bweti, nti akulembera akabinja kasaba mutta weesanga nti kubamu ku bakulukulu naddala bano babaddewo nga bakulembera obubinja obwa wansi, buli omu atandika okugamba nti kati bampeemuuko nange, mpulira nja kusobola okutambuza emirimu, nange bampeemu. Byonna
bannabitambula akaseera ka World Cup katuuse eggwanga liri ku bunkenke balina okulwana bwezingiro okuba nti embeera bagikakkanya embeera bagitereeza kubanga balina emyezi 4 gyokka okuba nti tugenda mu kikopo ekya World Cup ate ng'ekibuga gwa Darajara ekisangwe wali e Jalisco olutalo olusingira ddala okubeera olw'amaanyi tukimanyi nti ekimu ku ebyo ebigenda okubeeramu empaka zino eza World Cup badde ndabako kaawo omu ku bakugu gwe bayita John Holman ng'agamba nti that spells additional problems for Mexico. So this at the moment is a triumph for the Mexican government, but it could turn into an even bigger problem in the weeks and months ahead. Nti embeera eriwo ate yongera bwongezi buzibu ku ggwanga lya Mexico okutta El Mencho. Gavumenti ebeera of course ewangudde kubanga abadde musajja anoonyezeddwa okumanya ddala ebbanga, naye ate ebyavudde mu kuttibwa kwe byongedde bwongezi bizibu mu ggwanga. Okuttibwa kwe kwongedde bwongezi bizibu. Kugambye nti saawa zino amasomero gonna magali, abantu tebava waka, abantu tebava waka, ebyentambula byaziŋŋamye dda. Agambye nti if the city wakes up without public transport, it means something is going to happen. Difficult days are ahead of us. Even if things had somehow felt relatively calm on one side, you don't know what is going to happen now. Kitegeeza nti ne bannansi bennyini obweraliikirivu buli waggulu ddala ebitagambika, tebamanyi kiddirira, obubinja butabuse bwepimye. Nkugambye nti ekibuga kyonna kyenkana mu kaseera kano kibulimu 5.